Ian Kyeyune yasoose okulayizibwa ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Wakiso. I shall promote the welfare of the people of the district Wakiso. So help me God. Abazzeeko babadde bakkansala wabula ng'abamu oluzungu balwanaganye nalwo. Faithful service to this council and support and uphold the constitution of Uganda as by law established. So help me God. That I will be faithful and bear true alliance to the Republic of Uganda. Bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. Waliwo avudde mu mbeera n'anyakula Bayibuli n'adduka nayo ng'agamba nti abadde agenda okulayira yabba akalulu ke. Wabula ono ab'ebyokwerinda bamwanguyidde ne bamukwata era ne bagimuggyako. Ku mukolo guno abadde ssentebe wa disitulikiti eno Matiya Lwanga-Bwanika awaddeyo woofiisi mu butongole eri munne amuddidde mu bigere Ian Kyeyune. Eno ye stamp entongole ekwako biwandiiko. Ono asabye amuddidde mu bigere obutatunda bya bugagga bya disitulikiti eno ko n'okusigala ng'alwanirira obutonde bw'ensi. Abanziridde mu bigere omulanga gwe mbakubira. Ssente mu local government ezikola emirimu gavumenti tekyazireeta. Tuyinza obutabanenya ng'enguudo mbi ne tujja banenya nnyo ng'ebibira ennyanja entobazi ziweddewo kubanga ebintu byonna byonna ebibeerawo bikyuka naye bwe obulamu tubwetaaga bubeerewo ate ng'obulamu bwaffe buyimiriddewo ku butonde bwa nsi. Ian Kyeyune asiimye ekikolwa kya Bwanika eky'okuwaayo obukulembeze mu mirembe ky'agamba nti kisaanye okuba ekyokulabirako eri abalala. Ekintu ky'okoze kya busajja bukulu era kikuwadde ettutumu mu nsi muno byotojja kusobola kwetikka by'amaanyi. You have worked as a strong man. Wano wasinzidde ne yeeyama okutwala mu maaso ebyo ebikoleddwa oyo gwaddidde mu bigere. Byokoze n'amaanyi ngenda byongeramu amaanyi. Ebyo ebibadde bikyatambula nange ngenda kubigoberera. Ate bwe nalaba yakapya nja kuyita tukateeseeko. Bakkansala nabo baweze okukola obutaweera okuyitimusa empeereza mu bitundu byabwe. Njagala okutegeeza bannakasanje nti bafunye omukulembeze agenda okukwata ku nsonga ezibadde ziruma bannakasanje omuli ebyenjigiriza, omuli ebyobulamu, omuli enguudo, omuli n'obutale. Ku luno ngenda supervisinga nguudo zaffe ze twataddemu mu Greater Kampala Metropolitan enguudo nnya Wattuba, Jokolera Link, tugenda tuyiwa Kolansi, Kitagobwa, Mawule. Nti obuweereza buno tebugenda kubeera bwangu gye tuli naye tugenda kugezaako ng'abakulembeze abalonde ate era n'enteekateeka gyeteekateekeddwa ng'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform naye tugenda kusobola okuweereza abantu baffe mu bwesimbu ate era ne mu mbeera ey'okulaba nga tuweereza ddala okulaba nga saavisi zibatuukirako ddala abantu baffe. Tulira nnyo ebyenjigiriza amakubo gaffe byonna abantu baffe ab'emmere basinga okwetaaga. Oluvannyuma bano bayingidde ekisenge ekiteesezebwamu okulonda sipiika wa disitulikiti eno ng'embiranye ebadde wakati wa munna NRM Ibrahim Kazibwe ne munna NUP Vincent Mulindwa. Wabula we tukoledde emboozi eno ng'okulonda kukyagenda mu maaso wakati mu byokwerinda eby'ekitalo. Kanso y'omulundi guno yakubeeramu bakkansala 106 nga kuno kuliko aba NRM 54, aba NUP 43, Ecological Party 1 n'abatalina bibiina 8. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV.